po jako akawuwo. Atugambye obuyambi bwe twaweereza yabufuna ekituzaamu amaanyi. Mu lutuula lwa kkooti olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno bapulida b'abantu 8 abavunaanibwa ku biteeberezebwa nti be baali emabega w'obulumbaganyi obwatuusibwa ku minisita avunaanyizibwa ku mirimu n'ebyentambula Gen.Katumba wamala ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga ekisaasi beekubira enduulu eri kkooti olw'omu ku bavunaanibwa Muzaifa Wampa obutalabikako okumala entuula za kkooti 2 nnambirira. Wano omulamuzi Ponsiano Odwori yalagira omuwabi wa gavumenti okunnyonnyola kkooti ekifo Wampa gye yali asibiddwa mu lutuula lwa kkooti olwali lulina okuddako. Olunaku olwaleero Wampa wamu ne bannaabala 7 balabiseeko mu kkooti ennakawa wabula nga kkooti ebadde mu nkola ya Zoom. Wamunenga twagadde tulabe actually ne bwe naba tefulumye olwaleero tugenda kusaba beera na International Crimes Division nawe ojja kuba oteekebwa kusinga eri naba tefulumye olwaleero. Mu lutuula luno omuwabi wa gavumenti Barbara Kyomugisha ategeezezza kkooti nga bakyalina obujulizi bwe bakyakunganya mu musango guno ekintu ekitabudde bapulida babavunaanibwa kw'ossa n'ab'eŋŋanda ne banenya gavumenti okukwatanga abantu nga tebannabakunganya bujulizi bubaluma bwe basinzidde okusaba kkooti ekkiriza abantu baabwe batandika okuwozesebwa nga bava wabweru. Basing on information from her that investigations are still incomplete, which I would only seek to urge my learned sisters as before. Hamza Sekidde nga yepulida abavunaanibwa ategeezezza nti newankubadde kkooti yabawa olukusa okulabanga ku bantu baabwe naye kino tekituukirizibwangako. Whereas alina eddembe lyokuba nti abeerawo omusango gumuvunaanibwa n'okumanya state kwe gutuuse na biki. Mbeera gyemulugunyizzaako emyezi giweze 3 nga kintu kye kimu ekiddiŋŋanwa nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kyannaku olw'ensonga nti omusango gubavunaanibwa si gwa bulijjo n'abantu bevunaanibwa okutta tebaali ba bulijjo n'olw'ensonga eyo balina singa kiba kituufu nti beetaba mu mbeera eyo gye bavunaanibwa baba ne security threat ey'amaanyi ku ggwanga. Bano lwe basembayo okulabikako mu kkooti balina ebiwundu eby'amaanyi ko n'abamu okubanga baali tebasobola kutambula nga wano Sekidde agambye nti bano n'okutuusa kati tebafunanga bujjanjabi bumatiza ng'ate abamu bo bategeezezza nti baweebwa panado yekka okukkakkanya obulumi. Njogeddeko n'abamu ku bo personally ne bantegeeza nti obujjanjabi bafuna naye si bwe bujjanjabi obwetaagisa obwekikugu obwetaagisa. Fact bakiyise panado kitufuna ku panado mu ngeri eyo kiba kyeraliikiriza ng'ogeraageranya n'obuvune abasinga obungi batuusibwako. Omulamuzi Ponsiano Odwori omusango guno agwongeddeyo okutuusanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja. Omuntu awo okwata n'ogamba okyanoonyeza twakajja mu kkooti emirundi 4 owooza okyanoonyereza. Tusaba gavumenti abantu baffe ebenneekanya abantu baffe bakole ki ebate. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Omusiraamu ne gavumenti eno kyekiriwo bwe kiba kisoboka Museveni nga asobola otusengula abasiraamu atujje mu Uganda ateeka walala owulira.